leero yakedde okujja wano ku CPS Kampala ku kitebe ekya Kampala Metropolitan. Mujjukira bulungi nti full figure naye yatutuukirira ng'amugulako omusango anti ye Nammere ne bbaawe baamukuba ne bamubaako ssente ze n'essimu. Kati nnaku zino badde tuli kukola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza sayidi zombi eya full figure ne sayidi za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonyolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumira ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne bewaayamuuko ne begaayamuuko kiki bateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka ati mukyala Nammere agenda kuwandika statement 2. Statement esooka eri gye bamuvunaanako omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement eyo ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye. Kati naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeeganye bintu byonna full figure yayogera. Agamba nti teyakubako full figure, teyasindikako abantu kumukuba, n'eddoboozi abantu gye bawulira anti lwaki onvuma, eyo eddoboozi nkadde, si ye nkadde, si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka full figure amuvuma nnyo, eyokubiri full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye fe mu lufuutifuuti byonna tugigase anti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi, full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kati okukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera koza omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yeenyonyoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko, nga walabye nti tetambudde bulungi, tutuukirire ssaawa zino ne reference yo. Alina reference gye yagulawo ku full figure. Waliwo reference eri ku Jinja Road ne ku Katwe. Atulaze kati file eri ku Jinja Road ne ku Katwe tugenda kugiyita bagireete wano ku Kampala Metropolitan tukole okunoonyereza. Ssaawa zino tusigenda kwogera omuwendo, katulabe enkya nyinza okwogera omuwendo gwa emisango. Naye waliwo ndabye waliwo Nalongaze naye bamuggyeko reference ye, bagenda kuyita file eyo. Kati kokuyita abantu oba okyali eyo tutuukirire. Ekiddako eri Justin Nammere nga bino byonna biwedde kwata n'afulumayo mu Katwe. Nammere waali ngeri gye nkugambye awandika statement 2 gyagenda kuwandika, naye statement etwala ki obudde. Ensonga za Norbert Evans file ye eriwa omuwabi wa gavumenti. Tulinda bulindi ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anaatulagirira ki ky'okola.
kasita natulagirira nti ekyatumutwale mu kkooti tujja mutwala mu kkooti, oba tulagirira tumuwe kakalu ka police bond nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo, naye tulinda bulinzi fayiro okuva eri omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Mukyala neerabira amanyago okulagira abantu buli eyo ba mukwano gwo yayingizako omusango nga poliisi teyatambuza omusango bulungi, tutuukirire kati. Abawagizi ba Nammere abasubire okubanga olunaku lunaazibye olunaku lwaleero banaddayo n'omuntu waabwe oba Nammere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okurisiivinga abantu abalala abajja ku nsonga ya Full Figure okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuli redde nnyo mujje tuli redde n'abantu 100 tuli redde, abasirikale bali redde okuwandika statement n'okuyita fayiri zonna. Abantu bagenda kakasa batya mbu guno banaayambibwa kuba bakikoleredde ebbanga nga poliisi tebayamba. Kusooka twala amawulire ago etuuke eri abantu bajje tulabe ebinaddirira. Afande, essaawa ezikkirizibwa mu mateeka okukumira omusibe ku poliisi zaayiseeko eza nobali. Abantu abamukwata baali tebeeteeseteese oba kyemukola obudde bwe tekimenya mateeka? Waliwo kituufu kyoyogedde anti ssaawa 8 kiyinza okuba enaatera kuyitako, enaatera naye engeri gye kunyonyodde fayiro teri mu mukono gyaffe, fayiro eri mu mikono gyaki omuwabi wa gavumenti oba DPP. Katulinde eyinza okukomawo leero n'ekiragiro.